njogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukwana tulaba ku Delta TV nkwaniriza nnyo era nenkubuzaako nti osibyota amanya gange bampita Sharita mazima wanvu era nga programu eno ebeerawo buli lwa Sunday so wazibeera 11 mpaka 1 njagala okutegeeza nti no bannaffe abantake bakery basalawo ne baddiza abakozi baabwe oluvannyuma lw'okusunsula ne balaba abakozi abakyasinze okukola obulungi ate nga balina ekigendererwa ekyokukola emikolo bwe batyo ne bavaayo ne babakolera embaga kakati nno okumala weekends 2 tubadde nga tukutuusaako embaga zaabwe wabula olunaku leero lwe lusemba nga tugenda kutuusaako reception yaabwe kyebayita mega reception yali era ku Ntake Bakery wali ennalukolongo gyobategeeza Ntake Bakery ekyasinze okukola omugaati omulungi serviettes ennungi toilet paper ennungi ate nga bakola ne cakes ez'emikolo bwe batyo nno munnange bannaffe aba Sharitas by the way bebankozeko enviiri ne makeup bebanyambaza ate nga tugamba nti tulina graduation yaffe ey'okubiri egenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 10 December egenda kubeera wali eri ku Nansana Business Center ewanjovu ku kizimbe ekya mukulu njovu ate era nga Njovu Junior School esomesa abaana abanasare mpaka ku P7 badde ne boarding twalayo nnyo abaana kakati graduation yaffe gyegenda okubeera ku Nansana Business Center ku hall waggulu tugenda kulya tugenda kunywa tugenda kweyagala okitegeera nga mu kaseera kano kankutuuseko mega reception ey'abannaffe abantake bakery wekitiibwa Ntake ne maama webale nnyo mwebalireddera okusalawo okuddiza ku bakozi ne bakikola nga buli omu akoze embaga ye ne baba nga buli omu bamutuma abantu be buli omu ne bamuterawo keeki ye buli omu ne bamuterawo photobooth balina okwekwira ebifaananyi buli omu ne bamufunira amamotoka ge gawunize oh my god ne babaleetera n'abayimbi oba oli awo buli omu batandisobodde kubeera ng'ate aleeta ku mbaga ye kankutuuseko omukolo guno mega wedding ey'abannaffe abantake bakery 10 couples mwalimu abasiraamu abakatoliki abaprotestanti aba Seventh Day bonna bakikoze tovaawo nkwagala nnyo nze Sharita mazima wangu
Bana tulaba ku Delta TV tukole essanyu eriri wano bannange nteekateeka eri wano ku head office ey'Antake Bakery bannange nnungi nnyo era nga wetwogerera wano wetuli ye reception ey'abagole baffe couples 10 ezasazeewo okubeera nga zijja nesobola okuba nga beegatta mu kye bayita mass wedding. Njagala okutegeeza gwe yakatweyungako nti embaga eno yakolebwa bannaffe ab'Antake Bakery era nga baavuddeyo ne bawa abakozi baabwe 10 nga bagamba nti olina omukyala nti olina oyagala okumuwasa nti ye busobozi bw'otayina oba oyagala kubeera nga ate naawe weegatta ne banno ne musanyukira wamu yes bwe bati basobola okubeera nga ate bajja ne baba nga babagatta. Enteekateeka eri wano nnungi nnyo nti keeki zakolebwa mu ngano ennungi eyakaswa ate nga buli kapo baagiwadde keeki kwegamba obaera ngaakoledde eddala embaga eyiweka yozala keeki emu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 banaitwogereranga abagole baffe batuuse balungi basanyufu kwegamba ekiri wano bagenda kuyita mpolampola ne bazadde baabwe ne baboosi baffe nolwekyo tuvaawo ku Delta TV tukole kyaliwo Sharita mazima waavu bagenda kujja mpola abadako bano bebatuzalira okanya yomungu ne angwena abazadde batuzalira ewire all away from Butaleja team Mudia Salambula tutuse awali abazadde abatuzalira Fiona ne Hakimu Sasa nabo bebutambala abage byose sigiraba mami mukuru muno muyo abatuzalira tulenja maga babo odio
Okyalaba okwanjula n'embaga.